tewali muntu alina capacity kugula lunaku yeyongereyo atereze ebyasoba tewali alina capacity kugula lunaku lweyongereyo atereze ebyasoba era nga tubulirira abavubuka badde baminding their own business waliwo abakadde abatuuliza kati nga bali greatinga abagamba singa mu myaka egyo twalinawo alinga Bujjingo kubanga emyaka gyange gyonna ennaku zange zonna zaafa naye Mukama n'amala mpa omukisa nenziramu nembeera 17 18 nandikoze ayayaya ngalaba yandikoze waliwo abaregulatinga ku lw'ebyobufuzi ebyaliwo ng'agamba nti senga seetaba mu kino abantu abo bowulira bebayita oba bebayita oba abeeyita ba foot soldiers babonabona emyaka gigenda obwana buli waka bulwala obwana tebusoma bano ababano basoma ne lwe mugenzi okola obwa foot soldier bamwe owulira ngo muka principal abaga nti muviire omwana wange agenda awugemu bugu mulingi Alozias Bujjingo gegange n'abonyango nyange abonkunda okunde